Namulindo anito ofumbiddwa Abasi nga ndina Abasi nga n'ennyumba tumaze ogizimba. Era ne mu kugenda ewammwe okukyala nabimanya ekyo ekifaananyi kye balaze nga Abasi ali mu suuti ya bbulu. Nze nagolola ne suuti ya Abasi Namulindo nga Abasi ogenda kukyala ewa Namulindo anita. Naye ne mutuuka ku nnekyakoze Abasi okuwasa mukazi we sikulinaako buzibu. Byonna bikole naye Abasi va ku maka gange. Kati ne ntunulira nyazaala wange maama wootaliranga nakwagala. Mukyala gwe nga nakwagala nakagulu. Watuuka n'olwano gye wange ne nkujjanjaba. Maama n'olaga nti n'oli mukwano gwange. Nentuuka n'okwata sente zange okubeera nenga nti sente zino sente za kiika ya mwana. N'ongamba obusente buno butono leka tugule embuzi obuzi obunaabugize tusalidde omwana akiika. Maama wa Abasi oli mukazi mubi nnyo. Oli mubi. Tuli mu mwezi gwa Ramadhani Karim. N'okwata sente z'omwana wange ezakiika n'ozirya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ate nga nakugamba nti sente zakiika. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 Wonders Just okuyamba guba mutima. Wekibake n'ekyo kyabutama na Mukama. Saba Mukama yena ikaika ine mwani dabuga Mukama nze wampa omukazi omukulu era nekakasatu wange nze nzira buzibu na mukazi obake niwo omusimbyemu amawo nze nzira kyenkoba omulundi gwakubinikuule yaidagano tebamukobya ati Mukama nakusimbyemu enakali nzira buzibu bwenkoba ku mukazi mwene naavwako ebigambo bye yatuuka okukoba ati nze mulugo nze nkola nze ndiriko ono mukazi wange na budu nze muliko obuyinza nzira muliko obuyinza begana n'oyo muganda wange obake waniiga wawulira mu by'omukazi olw'okutukyala nze nsaba obenye kyolaga omusimbula ebyekumusimba mu ebiri kumunyola atereere abula ekimuluma bukyeido n'iduuzi afumbe ekiwu n'okukukubuuku n'amulisa bana abaterere twidda kumukuba ne fayini olw'obudeemu bwe kuba abakazi buliido bwe bewugulaza bamukuba fayini aye nze ndikiriza nga bwe bakizuire ne bakoba aye nga tinze nze nzirawo nakubekubanga kwaye bw'obaka eyowaningi nze namba aniize tuleka omuntu onangeere abe bulungi. Akatambi ng'omwana wange yasomba asitula buloka ng'agiwa omuzimbi. Shalita Nakamyango na mutuuze w'emukono ku kyalo Kirangira asobeddwa ekane mu kibira olw'ejjoogo bbaawe gwalina mu mwana omu ng'amannya ge Abasi Kakonge okumuyisa ng'ekyokutale nga takomyeko amaka ge baazimba babiri agamugobamu kati ayagala kwasiza mukyala mujja. Nakamya wakati ng'akulukuta amaziga yeekokkodde emize bbaawe ono Kakonge gwe bamuwowa naye mu mwaka gwa 2021 nga kati amwefulidde ayagala kumulekawo. Shalita bw'atyo ategeeza olunaku lumu bwe yali agenze ku mulimu okukola wabula yagenda okuwulira nti ewakawe bbaawe ayingizaawo omugole omupya kwe kukubira kubamu ku bantu be ne bamukomyawo ku mpaka mu maka ge atandika okufumba. Agamba okuva olwo yadda mu maka ge bbaawe yakyukira ddala era azzaamu ewerera okumutuusaako obulabe ng'enfunda eziwerako era ayongerako era buli ssente lwakubira omu ku baganda be bbaawe Abasi Kakonge amuwuliza kimu nti abeera akubira basajja balala era alumiriza bbaawe Abasi Kakonge atawenanga yatuuka n'okumwegaana nga bw'atagatibwangako naye songa baba woowa. Shanita wano walagenda ebitongole ebirwanyizi by'eddembe ly'abakyala ssaako minisitule w'ekikola ky'abantu okujja bamutaase ku bba ayagala okumugoba mu nju gye baazimba babiri olwo yawasizeemu omugole omupya. Amanya gange nze bampita Nakamya Shanita nga mbeera mukono mu Kirangira zone. Ekindeese wano ensi nabo bawulireko ku binkwatako ku lw'ensonga eyali omwami wange Abasi Kakonge aneefuulidde afuuse ensonga mu bulamu bwange
Abasi Kakonge maze naye emyaka 9 namufungira 2015 namusanga Nansana ewa tata we eyawasa maama we omuto era nga be bamufunira omwami bamuyita Saalongo Mayinja abeera Nansana ku Kibulooka ne mukyala we nga bamuyita Nakato Sulaina Kauda be bafunira omwami oyo nembera na Abasi ninza nayo mwana wa bulenzi era nga bamuyita Bulfata Muhammad Kayongo omwana oyo bamugula mutaata wa Abasi n'ekinkwasa ennaku nti Abasi olwaleero avaayo mu nsi nti ali mu kwegaana omwana gwe yanzaalamu. Ebbanga eryo namala naye emyaka gyali 5 ntufunamu obutakkaanya ntwawukana naye okumala emyaka 2. Emyaka egyo 2 gye namala nga siri naye Abasi maama waabwe amuzaala yagenda n'afuna obulwadde n'alwala. Wakati awo mu piriyodi y'emyaka 2 nyazaala wange najja ewange ne mujjanjabisa. Maama oyo kyava ngamba muwala mbadde njagala muddingane ne mutabani wange ne mugamba maama sikyasobola kuddira mutabani we kubanga ebyaliwo mpulira sikyayagala kwaki kumuddira. Era maama oyo bwe yagende we yaddayo ewaabwe ng'ateredde nafoosingibwa nensobola okuva mu maka ago we nali mbeera we baali bamanyi nenzira emukono iza Abasi okubeera nga ndi mubbi baneeka mbatangaze ku nsonga ya Abasi ebukoone ewaabwe yazimbayo ennyumba ya mizigo egyo boys quarter n'ennyumba eyo yamulema n'okumaliriza yamulema eyo ennyumba Abasi olwaliro gyangobamu emabega eri kapaati ak'emabega ketwayongerako nateekako miliyoni zange 3 waneeno nga jendagano mu ebbanka yeewolayo miliyoni 6 bw'oba owakana buuza banne njagala munoonye mwami Arthur ali ku Jinja Road awo mu town main branch ku finance trust ye yali mu mitambo gya Abasi okubeera nga bamuwola ssente ezo zibadde zibula miliyoni 3.4 n'asindika n'ennamba ya mwami Natha simanyi Arthur oba okiraba miliyoni 3.4. Essente ezo nenzikwata nenziteeka wansi ku musaalo nga ne Kurani eri eno side neno Kurani eri side. Nemugamba Abasi bw'oba oyogeza amazima nga togenda kuneekyangako njagala Abasi oyatula amazima. Abasi bwe yamala okuntomeza ne mala okuzimba ennyumba eyo yalinamu ensonga mu bulamu bwe yalinamu ekirowoozo nti ono omukazi alabika alina ssente. Kati bwe yalabanga ennyumba eyo ewedde n'akeera ku nkya n'afuna oyo omukyalo Omugole era omukyalo oyo neiba yamufunira wali eri mukakatate yamufunira omukyalo oyo yali mukyala nga atunda ngoye zino engoye ez'okutambuza emivumba. Kati mukakatate n'amufunira omukyalo oyo. Kati Abasi obuzibu bwe buva yakeera ku nkya n'atandika okubeera nga ndowooza neyeesomerako oyo omukyala nga mulaga nti alinamu ki ku ssente. Kati ye olw'okwagala okutuukiriza obweyamu bwe eri omukyala yayagala ntuukire n'angamba nakamya mbadde nsaba nfunireyo obukadde ebyo 2 yankubira na simu era namulikodinga Abasi bw'oba owakana mbadde nsaba nnyo nsaba mulaga akatambi nga Abasi ansaba kapito bwe mbeera nga mu katambi kansabiramu kapito ng'agamba nti namubba nti oba mukazi gwe ssente zange ze wabba zaali nnyingi nzirizaako ngenda kufuluma mu makoomo ngendo. Abasi yansaba kapito nangamba abadriver tufuna emitwalo 3 ku mitwalo 5 tuli banaku tetulina nze nkoyo okubeera nga ntambula ebbali okubeera nga noonye sente zirabika nemugamba muneenange ezo sente nga sizirina n'akeera ku nkya nangamba nga bwonyimye sente ezo olwo ekyo kyo teyakingambira ku simu yangamba akomyewo waka nangamba nga bwe wasazeewo okunyima sente kati yessaawa ngenda kukulaga true colors zange Abasi omutuufu yani gobadde tomanyi nemubuuza atogenda kundaga kalaki nangamba ennyumba eno ogiraba kituufu nakukomyawo nenkuza mu maka gano naye enkula yanali nkusiba kawaani ennyumba eno wagizimba kuwateekako ssente zo naye njagala oleke kwerabira nti ssente zewateekako tewazimba ku ttaka lya nnyoko oba lya kitaawo eno yessaawa nkwefuulire
toyina wogenda kunsingira nebo tunagenda mu kooti nebo tunagenda wa endagano eraga nti nze nagula bagenda kukugoba mu nyumba oba sikyo ngenda kufuna omuntu ow'amaanyi ajje agule ennyumba eno nkutundiremu nze nkulekemu ntandika okwezobagana mu kooti nemugamba basi obusiraamu bwe butyo bulagira nangamba tonfunira ekisooka sina musiraamu ombuulira busiraamu bwe mbadde nawe gwe omusiraamu kikyongaseeko nemugamba bwe mba sina kyenkugaseeko era nina ekintu kyolaba nti nkoze Abasi ennyumba y'omukyalo yali yagaana eno ennyumba nteseeko sente zange nnyingi lwaki tonsaasidde nangamba sigenda kusaasira nemubuuza Abasi ye ate omwana yogenda mufaako ki nangamba eby'omwana wo bw'owulira nga weetaaga abakuumi b'eddembe bye bali abasomesa abaana osobola n'omutwala mu masomero ga gavumenti n'agenda n'asoma ku UPE ffe boolaba tetwasoma tetuliiwo bw'ali balemereddwa okusoma gyagenda avuga biroole inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So nsaba bannaye munwanirire Abasi ali nkwagala kungoba mu maka namulindwa ani tofumbiddwa Abasi nga ndina Abasi nga n'ennyumba tumaze ogizimba era ne mu kugenda ewammwe okukyala nabimanya ekyo ekifaananyi kye balaze nga Abasi ali mu suuti ya bbulu nze nagolola ne suuti ya Abasi namulindwa nga Abasi ogenda kukyala ewa namulindwa anita naye ne mutuuka okunnekyakunza Abasi okuwasa mukazi we sikulinaako buzibu byonna bikole naye Abasi va ku maka gange kati nentunulira nyazaala wange maama wootaliranga nakwagala mukyala gwe nga nakwagala nakagulu watuuka n'olwano gye wange nenkujjanjaba maama n'olaga nti n'oli mukwano gwange nentuuka n'okukwata sente zange okubeera nenga nti sente zino sente za kiika ya mwana n'ongamba obusente buno butono leka tugule embuzi obubuzi obunaabugize tusalirire omwana akiika maama wa Abasi oli mukazi mubi nnyo oli mubi tuli mu mwezi gwa Ramadhani Karimu n'okwata sente z'omwana wange ezakiika n'ozirya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ate nga nakugamba nti sente zakiika bingi nkoze ebintu bingi naye mwalivudde ku maka g'omwana wange mwalivudde ku maka g'omwana Abasi walinjagazza byonna n'okola byonna n'oleka amaka g'omwana wange nina akatambi ng'omwana wange yasomba asitula buloka ng'agiwa omuzimbi nga bali mu kuzimba ekikomera naye Abasi omwana wange mujje mu kikomera mujje mu nnyumba gye natobeya lwa budufata mbadde nsaba abakuumi mbadde nsaba ebitongole ebirwanirira abakyala nensaba ne bamasheehi mwenna abali mu ggwanga mbasaba mujje musituke mujje munwanire ku nsonga y'amaka gange Abasi bwagamba nti omwana oyo si wuwe mbadde nsaba bamutwale mu DNA bwenafuluma nti mwana wa Abasi nsaba amaka ago bagalekera omwana oyo bwaliweza emyaka 18 aliva mu makomo bwabanga si wuwe gye bagenda okupimira omwana oyo omusaayi ogukeberera sidda mu maka kasita bagamba nti omwana si wa Abasi n'ebiriba bisigaddeyo byonna ngenda birekayo naye Abasi lekera kwekaza oli musajja musiraamu naye omuntu okuwulira erinnya lya Abasi ng'okeera ku nkya neweegaana imaamu eyakuwoowa nti nze siwoowangako kibi nnyo wadde ewange mu mwezi gwa Ramadhani Karimu ne batuwoowa n'okkiriza ne batuwoowa ng'ate gwe onnoonyeza mu maka gange Abasi n'otakoma okwo n'onnimbiriza ne nkujjira endagaano mu bbanka owulira nga n'endagaano ezo sente ziwagisa mu bbanka naziteekaawo ku Qur'ani naziteeka wano wakati ku musaalo ebbayi nenteekayo Qur'ani ne wano nenteekawo Qur'ani ne nkugamba woba oyogeza amazima jawo sente ezo nga Qur'ani eyaka mwezi gwa Ramadhani Karimu n'oddira sente zo n'ozijjawo n'ogenda mu bbanka n'ojjayo endagaano eyo mu microfinance trust n'ojjayo endagaano n'otakomaawo walinda omwezi omwaka oguwedde mu Ramadhani n'ondeetera bamasheehi bajje batugattulule n'ogamba njagala batuwe tolaaka bw'obanga tewampowa seeka Abasi senkuba ne seeka Faruku waleeta waaki nga ne maama wo yaliwo nina akatambi nga maama wo ng'ayogera n'agamba Abasi okutuleeta ano baseeka abafere nti tebagize kutugattulula nga ne baseeka abaawoowo omukazi si be bano abazze Abasi
bwe mwali muli nga tuli mu lukiika we waka nina akatambi nga baseeka boogera ekyokumpa talaka olwaleero osazeewo ogenza ogambe baseeka mulwanyise omukazi njagala mwegaana omukazi nti omukazi simuwoowangako bannange kikyamu nze kyensaba kyonna Abasi bw'oba ogamba nti nno tompoowangako ogamba nti n'endagaano eyo gwe wagigula mbwe endagaano eyasooka wagigula siriiwo mbuuza endagaano eno gye twakola ku mukono guno gwasembayo najjako ntya eyo endagaano nageyo oteekako omukono nga naawe kennyini okimanyi nti paati y'emmanju nze nagigula ne kano n'okujja endagaano mu bbanka nze nagigula n'oŋŋamba mukazi wange njagala tukwate endagaano eno tugikyuse tuteekeko ate Abasi oli mugezi Abasi yaŋŋamba nti bwe tuba tugyeyo endagaano eyo mu bbanka tugateekako nituguze babiri bwe yalaba essaawa eyo ogenda okukola wali endagaano yatuleka eno ne bamaama bane bali ne bakasimu n'agenda wali wakiyamali n'alaga nti yaguze nembuuza kojja nti naye kojja bino bintu nga sibitegeera lwaki Abasi tanteekako nituguze babiri kojja naŋŋamba nakamya nja kukubeerawo obulamu bwo bwonna sijja kulekulira Abasi asobola kwegaana ekisooka yagambye endagaano bwe gwagenda gikukwasa Abasi ne bakola ekintu ekyo nti balaga yaguze ne banteeka nembeera ku babaddewo bw'oba ogamba nti koti sirinaako mukono gwange oba ntuyo zange najja nti ansayininge ku ndagaano eyo kale okwefuula kubi naye njagala mbategeeze omukazi Namulindwa Anita yatadde Abasi ku kasigiri ayagala dde abeere mu makaago naye Anita nkubuulira amazima togenda kuyingiramu eyo nnyumba kuba ntuyo zange ziri okwo ate Abasi naawe njagala omanye nti ennyumba nagizimba lwa mwana wange amanya nze nakamesha Anita